tugezaako okuwa Abaganda baffe Abasiraamu ekitiibwa naffe olw'olumu tusiiba kale tuyinza obutasiiba lunaku lamba naffe tulinga omu ku Baganda baffe tusiiba naye wetuuka mu saa 8 ekisiibo kikutwala kitya? Kirimu nze kyomanyi Allah nentegeera gye mutegeeramu era entegeera yange sofa mu layini yange ekisiibo kitambula bulungi. Alhamdulillah. Oyogedde ku stage that this is your first time okuba nti nno osiibye. Kino kitegeeza ki gy'oli anti kiki ekibadde kikulemesa maybe biri ebibadde biyitawo well tukimanyi biza okusiiba n'oba tosiibye naye ng'okola ebyo ebisanidde ebyabasiibo Allah akikugerera baazi kiki ekibadde kikulemesa? Buli we nagezangako okusiiba bwentukira mu saa 8 nfuna omusujja gw'amaanyi so basobola proceedinga for the next 2 hours so nga kunze bulwadde era nga webalagira obanga olwala mu kusiiba so batusa kusiiba so naye as you grow ndowooza you outgrow things kubanga nagezezaako for the first time on Sunday and it went very well. Ne Monday, besides the fact mbadde n'emirimu n'ebiki era kyatambudde bulungi so I'm happy era nenkyansuubira nti kyena kutambula bulungi n'oluddako inshallah.